want to warn the president of Uganda. Njagala kulabula mukulembeze we Uganda. Tighten the security. Nyweza ebyokwerinda. People are going to die. Abantu bagenda kufa. You cannot stop what may erupt. Obunkenke mu State House ebyokwerinda bya kunyenyegenyamu okusinziira ku profeti oyo. Mwami oyo twambalirira wano nga tuyingira December yavayo n'alabula n'agamba nti Kyagulanyi ono ayinza okuwangula oba ajja kuwangula. Yagamba actually ajja kuwangula naye obuwanguzi bwe bujja kuteekebwa ku muntu omulala. Ebyaddala embeera tukera n'agamba nti Kyagulanyi omuntu omu ajja kumala adduke mu buwaŋŋanguse bwe twogera mu maka ge ekigambibwa taliiyo. Omwami oyo njagaludde bw'omulize kati guno n'agamba mbu ate ekijja kiyinza okuba ekizibu. Simanyi ddala njagala omuwulire gwagenda okomenti nga omuwulire byayogera bituufu oba agamba nti amafuta g'ayina gamulaze nti ekijja ebyaddala Munnayuganda tyama. People will be attacking family from family to another family, family attacking another family. Or because of politics. So tighten the security. So tighten the security in one way or the other. Don't take it lightly. The parliament may say in a few days they may sit down and decide that you take over. They will give him the emblem and everything to be the president. But that will not stop what might erupt in the country. It will be everywhere. So in this, the security must be awakened up. And in order to stop this, you sit down and see what you can do for the country. Yes? Hallelujah. Amen. What is happening with the security is not good. You pastors, prophets, bishops, pray. It's not a matter of sitting on rice and eat. And then you come out bloating and then boosting. Let's do what is right in the country. Abalokole yemu ku ddiini abakkiririza ennyo mu bukulembeze obufuga mu ggwanga eyo erya Uganda. Kakati nkuletedde n'omusumba omulala era naye ali mu Uganda nga ayogera kiki ddala ye kyawulira ono naye avumirira ebikolwa byonna ebigenda mu maaso naddala ebyakabirawo gye buvuddeko. Pawulo yagamba sirinze ebyo byokka n'okufa. Gw'oza kusibibwa nti n'okufa. Injustice is wrong wherever it is, no matter who is practicing it. It is wrong to practice injustice. What a kukubira of fair grounds in all your lives. Kambabulira abooluganda teriyo kye bayita bulokole okujjako ebintu bibiri ebikola obulokole: justice, obwenkanya, ne righteousness. Ebyo bye bikola obulokole byokka. Gwe kolemu okukola keekyo kwebyo oba n'osanyukira obutali bwenkanya oba wagwa dda. Be bano Pawulo bayogerako nti emyoyo gyabwe gyayokebwa n'ekyuma. Their minds were seared with a hot iron. Baba bayokebwa nga tokyalumwa. Bwe kasita oli tokyalumwa eri abakaaba, nga tokyalumwa eri abattibwa, ng'ogamba kabalabe. Nze nabagamba olabye kati olabye ekikubaddeko ng'omanya togwanga na kugwa naye tolokokangako. Mwe temugamba nti nno nti kati kyogamba nti musumba mukulu yagaye mutuufu olwokuba etwogedde kyabagira nze mpagira justice, mpagira bulokole, mpagira bulokozi. Ekkanisa bw'eba tesobola kulaba injustice eba yagwa, no matter ani agisumba. Nyinza okuba tuli batono nga ne church ntono nga as we are. Naye bw'oba tokyasobola kulaba. Let me tell you, the size of the elephant
cannot deny the rabbit to enjoy life. Size y'enjovu tegana kamyu kweyagala. Era nako kasanga n'akamesa akanakaninga nako cwi nga nabo buzanya bumese. Nabo buyina obulamu obwabwo. Nkubulira tolabanga injustice awantu wonna. Ne baba mukazi wanga yakikola, ne baba mwana wanga yakikola. N'obigumikiriza. Emintu ebimunze neko kasirwa kuba nti ntya nesagala kutunula ku injustice. Mbanja kumalirira. It is better to sleep. Kati mbasagala bitunulako ebintu ebimu. Ebyo ebimu n'olaba abayoola omuliro abakubayooza ng'oli akaaba banzije mu nju banjooza omuliro. Ebyo oba tolina nze ebyo si birowooza na birowooza nga bw'ogamba nti ki bagenda kumenya. Omwami oyo yakulira era yawangalira mu bitundu by'eggulu awo e Uganda era bambi agamba nti abasajja abaliko essaawa eno be baatwala famire ye emboozi bw'ati bwagimya obulumi bw'alina buubuno. N'ebyo bino by'osazeewo basasule nze abange wabamalawo wabattira awaaki eggulu olunaku lwe wajja awaaki eggulu mu barracks wayita weeks 2 buli muganda omuntu we Eastern yenna eyali mu detach eyo oba battalion eyo yakomawo e Buganda nga mufu. Ne tukitegeera nti wali ku mission kubanga abayekera twabalabanga ne batugamba ne tugaa lwaki tetulumba nti omukulu agambye nedda kumbe bateekateeka basembere bajje bamalewo battalion namba naye ababo baasigalawo. Kati obanga wagwesa abantu baffe gwe nolowooza nti twasirika. N'ekirala kyenjagala okwogerako abantu abo abaafiira eggulu mu lutalo biseera ebyo n'oteekawo pension and gratuity ya billions 3 eza Uganda shillings naye famile zaffe tewali yafuna ssente eyo. Era twabulirwa amazima baatugamba abantu baavanga mbalala abajja baclaiminga ssente ezo era ne bazifuna batugamba ebyo mbiveeko nga tutambudde n'obwoya butugwedde ku ntumbwe. Abantu obakozesezza obalwanyisizza bakutuusiza mu buyinza obasse ate n'ekintu kyabadde balina okusasulirwa famire zaabwe nakyo kibbye. Ebyo byonna ogenda kubisasulira mu 7. Tolowooza mbu n'ensi yo edda mabega. Ensi tedda mabega. Njagala okudda ku mukyala Anita Amongo Tayebwa Owini Dolo ne bajaji ezimwe ba justice katugambe nti mwe byammwe bye mwasoma byanjawulo nnyo mu Uganda. Ensi zonna amateeka gezisoma ganjawulo. Parliament yafuuka just ya katemba. Omukyala Anita Amongo, she cannot construct a full sentence nga tananaagidde. Nga ne bya constructing tebiri relevant wabula ye speaker wa Uganda. Ne tudda ku deputy speaker naye takulaga mbuno byayogera mu parliament nga atudde wali mu ntebe y'obuyinza esalirawo banna Uganda ku bice ebigenda mu maaso naye tabitegeera. Siga nti mbavoola buvoozi naye kaliba yammwe teyeetaaga bifo ebyo. Naye mukoze omulimu omunene nnyo ogw'okuba nti mwe bakalinkwe ennamba emu. Mwali mu FDC muvudde mu FDC muyingidde NRM. Mukama wamwe yali mu FDC ali mu komera naye temusobola na kulobinga gamba nti president tabesigye. Amateeka mwawo tegabalagira kukola kintu ekyo. Bowini Dolo abasala emisango egy'amankyolo ne ba justice bonna b'okulembera mwenna tubalaga nti no mu records za Uganda temugenda kuvaamu mu bantu abayina okubeera mbuno musasulira obumenyi bw'amateeka obutuukiddwa ku bannayuganda nga mwe mbadde mulina okukuuma abannayuganda okuba nti balina emirembe n'ebyabwe kubanga mu amateeka mbanga temusobodde gayimirizaawo okudifendinga oyo ali omunafu. Kitegeeza nti amateeka mu Uganda gadifendinga mmwe tegadifendinga munnayuganda mulala yenna.
ekyo ekigera kye musaliddemu emisango nammwe kye tugenda obbagereramu nga tubasalira ekigera kye musaliddemu emisango bannayuganda ababbiddwako amataka abo abawayirizibwa ebisango eby'ekisirusiru abo be mumye zibbeiro be mutadde mu nkomyi okutuuka okufa be muweeredde obutwa omuntu n'oweera munno obutwa mu kkomera ekigera kye mukozesezza kye mugenda okufuniramu mwenna tugenda ba profilinga kobeere judge yali wansi ng'osala ebisango eby'ekisirusiru eyo yonna yonna department eya judiciary yonna eri ku red flag kubanga mutulaze nti temulina professionalism wabula muliwo ku defendinga Museveni nzira kuba amagye kuba police kuba kumaddembe bonna n'amanya ge mweyita mwe tukatusuubira muno temwazaalibwa mu Uganda oba temulina musaayi training gye muyitamu tukimanya eri very harsh nti ebafuula okuba nti muli strong okudefendinga bannayuganda ne borders za Uganda naye bwe mbanga muvudde mu training eyo ne mwambala uniform ya Uganda ng'ate muzze kutulugunya munnayuganda twagala tubategeeze nti Uganda erabye buli kigenda mu maaso nammwe tubalabye obutambi tubulina abavudde bweru wa Uganda oba mu kaseera ako bali babazzeeyo ewaabwe tetumanyi naye ekiseera kijja tuuka nammwe musasulire bye mukoze ku bannayuganda emiggo tiyagasi solido byonna bye mukoze ku bannayuganda nammwe ekiseera kijja tuuka mubisasulire bannayuganda mbagamba nti mwongere okukuuma records ku basajja bano ne bwabeera RDC kabeere OC nga yakola ebivve kabeere DPC kabeere Meja bitya amannya gonna mugalina bakoze byonna bye bakola babikole kino nkyogedde nga munnayuganda ate nkyogedde nga alumirirwa ensi yange nkyogedde nga alumirirwa buli famire ya buli muntu yenna anyigirizibwa nga sironzeemu nkyogedde nga omuntu alumirirwa eddembe lya Uganda nti mulityobodde nnyo mwe mulowooza nti ekyo kye mukola abalala tebasobola kikola mulowooza bannayuganda tebasobola kukola kintu ekyo kye mukola kye njagala okubuuza abantu okubeera mbuno bazze ebbali babatunuulidde balabe nti nomuteeka ebintu mu nkola ebintu ebituufu naye muganye okubiteeka mu nkola bwe mba muganye kye mutusindiikiriza mugamba lwaki tetutandika okwerwanako temulowooza muno omuntu asobola agolokoka bugolokosi ne yeerwanako amala kulaba nti nno tekyali kisoboka n'agamba kati oba kufa oba kuba mulamu kambeere ng'omugenge nziruke ngende Mukama y'anaataasa anaawona anaafa teriyo alina galanti ku bulamu bw'ensi eno Museveni toyina galanti ku bulamu bw'ensi eno yena wankubadde Katonda Bayibuli egamba nti awangaaza ababi ne balowooza muno bawanguzi nsembyayo bannaddiini bapasita baffe babishops ne mwenna gye muli eyo mu kakundi kammwe ke mwateekawo aka interreligious council obwo bunnanfuusi bwe mukoze businze n'obwaliwo ku nnaku za Yesu kubanga abaali ku nnaku za Yesu baabikoleranga mu kyama nga basindika balala naye mmwe ne mwambala amaganduula n'enkofiira eziriŋŋanga amabaasa mugende mukongratulating mu byawandiikibwa bakulaga nti teriyo kabona teriyo mukulu wanzikiriza yonna yasalangawo n'afuuka ow'okuluuyi lw'oyo afuga yabangawo kumuwabula buwabuzi nga talina ludda naye babishopu mutulaze mulina oludda kuba mwagala babagulire emmotoka babawaaga baasa bapasita bo twakimanya nti bo bafere bufere era ffe abadde babakiririzaamu ennyo essuubi lyaffe twali bajjamu timufeze abantu ne mufera ne gavumenti kati wembanga ddala mwafuuka bafere temusobola kuyimirirawo ku lw'amazima gwanga bwe linaakyuka munaabeera ku sayidi ki bapasita mugenda kubeera ku sayidi ki
anti olwo yaleetedde mba agenze nammwe mugenda genda ne kyaki zammwe mugenda zisitula mugenda zimenyawo zigende. Bishop Museveni bw'anaagenda nga nammwe mugenda. Abagoberezi b'ensembyayo ffenna abagoberezi b'enzikiriza zino ffenna abagondera amateeka ga Uganda tugolokoke tumanye nti nno tuliwo ku lwaffe, tetuliwo ku lwa abakulembeze ba ddiini, tetuliwo ku lwa gavumenti, tetuliwo ku lwa muntu yenna ali mu position yonna eya leadership, kubanga batulaze ani gwe bakolera ate bakolera mbuto zaabwe. Ekiddako kiri ki? Nti tugolokoke tutuule wamu tumanye nti nno one is for all and all is for one. Tituliwo ku lwa buli omu era buli omu aliwo ku lwa bonna. Tetukkiriza kuddamu kututta mu bantu, kutujja mu baana bato babatwale nga bwe baagala, wabula tuyimirire okubeera mbu nno twerwanako. Ojja kumbuuza twerwanako tutya? Bwe tubeera obumu olwo tuba tutandise okutegeera okwerwanako. Kuba terina bwakabaka bugolokose gamba nti tuvumirira. Wabula omukulu waffe Katikkiro Mayiga yagambye nti tugumiikirize okulonda n'ekubeeramu emiggo. Kati onootegeera nti nno ki obwongo bwe naye bulina we bugwa. Allegiance ye eyina weegwa. Tulabye bakabaka bonna ab'ensonda ez'enjawulo babawa amamotoka, babawa ssente, babawa buli kimu kyonna bonna basirise. Naye ng'okusirika kwabwe kutegeeza ki? Complicity. Bakkiriziganya n'ekyo ekigenda mu maaso. Omuntu wa bulijjo anyigirizibwe, wabula olunaakya tubakubira amagoti, tubavunnamire. Ekyo kinaatera okukyuka nti omuntu abeerewo ku lulwe ne famire ye, ku lw'eggwanga lye, ku lw'obulamu bwe, ku lwa future ye, nga tetuyina muntu yenna gwe twesigamyeko. Siina gwe nnyingiridde mu byenzikiriza ez'obwakabaka, naye bannaye abakulembeze b'ennono ekyesirikidde gwe muliko atulaga nti mukkiriziganya n'abasajja batumalewo nga mulaba. Bannayuganda, ebyange bikomyawo, naye buli awulidde akatambi kano nkusaba newankubadde kawanvu katya katambuze.